Polisi y'Ekibale ng'ekulembeddwamu akulira ebikwekweto bya polisi Dani Ampadde bazinze ekyalo Matale okutandika okunoonya abasajja abagambibwa okubeera ababbi nga bano be bakkidde omusirikale wa polisi ne bamukuba ebyasi ebimujje mu budde. Okusinziira ku polisi bafunye okwemulugunya okuva mu batuuze nga bwe waliwo ababbi abateeza abantu ne bababba nabo kwe kusindikayo abasirikale baabwe abalawunira ku pikipiki. Ekyabakubye nti kwe kulira nti ababbi balina emmundu era be bakubye abasirikale baabwe amasasi. The thugs had waylaid the taxi, we got information and then we responded. And when we responded, unfortunately, the policemen, a chase started and fire exchange, and that's when the policeman got shot. Oluvannyuma omulambo gwa Kayiira guleeteddwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende ng'okunoonyereza kwa poliisi bwe kugenda maaso. Akulira ebikwekweto bya poliisi mu Mubende Daniel Ampadde ayungudde ekibinja ky'abasirikale okuyiga abatemu bano kyokka batawanidde bwereere tewali gwe balabyeko. Nduse mu bwangu ninkubira osi we Kiwoni police post ne mugamba teke road block mu kubo naffe nitusimba naye tugenze kutuuka tusanga buli bamaze kumukuba tuze nga tuyimiza buli motoka ne piki tusanze ne tubasanze mu kubo naye tusuula bateekwa kuba bakutekkuba ery'amadudu ne bava ku meyi. Omulambo gwa Kayizi gutwaliddwa ku kyalo gye bamuzaala e Matale Ekibale okuziikibwa wakati mu nnyika ennyingi okuva mu booluganda.